Omuduumizi w'eggye lya UPDF ekibinja ekisooka mu ggwanga Brigadier General Joseph Ssemwanga awadde abavubuka amagezi okukomya okukozesebwa bannabyabufuzi abeenoonyeza ebyabwe kuba bajja kubakwata babagalire ate bo ababakozesa basigale nga beegaggawaza. Omulabe w'eggwanga lyaffe asooka oba ng'otudividinga ku tribe oba ng'otudrivinga ku ddiini oba ng'odrivinga us on ethnicity, whatever divide and rule method you apply, you are the enemy of this Uganda and you are number one, and we shall identify you, isolate you and deal with you decisively. Omubaka Bunabutisa omwogezi wa UPDF ekibinja ekisooka mu ggwanga Major Charles Kabona nga yamukikiridde ku mukolo gw'okutongoza ekibiina ky'obwamwoyo gwa ggwanga ku ssomero lya Wakiso Seed Secondary School erisangibwa Essumbwe mu district y'e Wakiso. Abakuguse mu mwoyo gwa ggwanga bakumbye okwetooloola ekisaawe wamu n'okwolesa obukodyo obw'enjawulo ekisanyusizza ennyo nnamungi w'omuntu eyeeyiye ku kisaawe kino. Omukolo guno gwetabiddwako ebikonge ebyenjawulo okubadde abo abavudde mu poliisi abakulembeddwamu osi w'ebulenga Kajera Zodoch, omubaka omukyalo wa disitulikiti ey'e Wakiso Betty Ethel Nalwima wamu n'abalala. Captain Mohal Musidi nga ye mukwanaganya wa UPDF ekibinja ekisooka wamu ne osi Kajera bakuutidde abavubuka okukola ennyo nga beewala okwenyigira mu mize egiyinza okubaviirako ebizibu era ne babalabula ku abo ababasendasenda okukola ebimenya amateeka. Ogenda okukwata amayinja okubaganda poliisi nakyo byonna badde mu byewale enseegula mirambo nga temulimu ki sonolwekyo abamu bakyali mu kkomera naye nga babasibisa mu famire zaabwe zeeyagala ebintu byebyo mu byewale. Abantu abasinga otusumbuwa mu bumenyi w'amateeka be bataasoma naddala abavubuka bakeera ku njaaye bakeera ku kyanisi bakeera mu mabaala n'okusulamu basulamu. Ye omubaka omukyalo wa district eno Betty Ethel Nalwima akozesezza omukisa guno okukuutira abazadde nti wakati ng'abaana bano bali mu luwummula bakozese ekiseera kino okubatendeka emirimu n'empisa okulaba nga babeera ab'omugaso mu nsi. N'olwekyo ng'abasomesa bano batuweereza abaana tulabe ng'ate twogera eri abaana baffe. Bano abaana si baamulala, bano abaana babasala ku byenda byaffe, bano abaana bava mu ntumbwe zaffe. Ye Major Kabona asabye bannayuganda bonna okukolera awamu okukuuma emirembe mu ggwanga ng'aliko n'obubaka obulala bw'awadde abavubuka okwewala abo ababakozesa ebikyamu. Tulina ekizibu kya abatujju abantu abakyamu abaagala kubanga batuusa obulabe ku bantu baffe kati babeere bulindaala. Singa olaba omuntu nga tomumanyi obanga omuntu mukyamu oba nosanga ekintu nga tokimanyi nga kyuma tokikwatako, tubawadde amasimu gaffe batukubira amasimu batugambe kubanga yinza kubanga eringa bomu. Naye ekikulu nnyo sharing information. Ffe nga UPDF tujja kukola ekisona ekisoboka. Omukulu w'essomero lino nga lya gavumenti erya Wakiso Seed Secondary School nga ye Nakanwagi Gloria Matovu asiimye gavumenti olw'okutandikawo amasomero ekika kino gagamba nti gayambye nnyo bazadde b'abayizi abatalina busobozi kubaweerera. Abayizi beeyongedde kakati omwaka ogujja tetumanyi gwe tugenda kusomesa abaana ba siniya esooka kubanga twasigazaawo lumu omu. Ensonga eno twagitegeezaako abakulu. Kiza Peter yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV agaleero.